bwotomo wemukira tewebika. Katiikiro yagenze n'ayogera ku mukolo n'agamba nti Kabaka yateekawo Katiikiro amufugireko Obuganda. Ebirala byonna ebiri obukyamu obuli mu statement eyo bulala sijja bwogerako, nja kwogera ku ekyo ekintu kye Mengo akikozesanga. Abaganda tusaana twegendereze, era ndoza n'engini yayogeddeko oba engini yayogedde oba mukulu Buganda nti tuteekwa okubeera n'amaaso nga maggule okulaba buli kimu n'amatu nga gawulira n'okusobola okugattanga bye tuwulidde n'okusosola amagomba ne tugawanda eri. Ffe mu kuyiga okwaffe oba pozisiyo zanenkola nsobi, Kabaka yenna ntagambwako yataddibwamu n'ebirala byonna. Newankubadde nga Kabaka alina abantu be abamubeera okumpi abamuwabula, alina ebitongole ebyogera ku buli kintu kyonna, n'abantu bw'abanga tannafulumya kintu Obuganda buba bwategedde dda era nga bwakiteesezaako dda nekikkirizibwa nti kino kyekisinga mu byonna ebibaawo ebyokukola. Kati Katiikiro bamwogerako nga Kabaka ow'ebweru. Nze saagala kussa Katiikiro kigambo kya Kabaka ng'omukulembeze ow'ebweru nti gwe mwogera naye gwe mugamba nti kino tukyagala n'ekirala. Kyokka Mengo amanyi okujja n'afunyafunya ebigambo nga bannamawanga n'okubifunyafunya okubiwetaaweta. Luli batugamba nga tibwe munayogera ku Mengo mujja kuba mulabye Kabaka mukamwa kubanga Kabaka ye yabalonda abantu abali Mengo. Kaakati ekyokugamba nti Kabaka yalonda omuntu okitegedde. Kabaka affe namunondo yetudde mu kisikirize kya Katonda, naye Kabaka waffe muntu asobola okwesiga omuntu nga ffe nabwe twesiga omuntu, naye n'akulyamu enkwe n'akola ebintu bitasaanidde. Tubalaba kugamba bwe baagala okuddira obwa Kabaka babusanguleko nga bayita mu ngeri kyokwagala okukyayisa abantu Kabaka nti byonna byemukola Kabaka abeera abikkiriza. N'olwekyo bwe muwakanya abantu bano abakolagana obulungi ennyo ne Kabaka mu buli kimu, ate nga Kabaka byonna bye bakola yamala bibakkiriza, muba mumulabye mukamwa. Ekintu ekyobulimba ennyo kubanga ffe tukiraba obulabi tumanyi n'omwoyo gwa Kabaka waffe. Okitegedde obwakabaka n'Obuganda buli wamu mu mutima. Okwegatta kwa njawulo kugamba abantu abanaku oluusi b'osanga nga bali mu Mengo kye batasobola kutegeera ku Baganda bamwoyo gwa ggwanga abagala ensi yaabwe, ng'abantu bano tebasobola kukitegeera abali Mengo. Najja n'akulimba oba okimanyi ng'omanyi munno bulungi, oli najja n'akulimba nti yeyabyogedde yeyabikoze. N'omuntu ne bw'abanga Kabaka waffe tamumanyi bulungi ng'oba tagoberedde entambula ze na biki byonna obanga n'obwakabaka tabumanyi, tunula butunuzi ku bajjajjabe bano abaana be tumanyi obulungi be tubadde tuwuliza ebiseera byonna. Olabe n'engeri gye baafiiririra Obuganda ate nga bali bamanyi ki ekigenda okubatuukako. Okitegedde naye ne bakireka ne kibatuukako nga bakimanyi nga bali balina kusayininga mpapula kale mutuwangudde byonna mubitwale. Okitegedde kati nga Mengo kyagezaako okukola so ng'agezaako kulya. Nasomyeko ku bantu bali aba NRM abagundivu nga Mukusibana Kizito, nasomyeko mu mawulire nga abadde mu Brazil eyo nga bagamba nti kati alina abaana 5, abawala 4 bali Bungereza bonna gye bakolera, abagundi omulenzi ali Brazil simanyi akola mu bitongole ky'ebikulu bya banka y'ensi yonna simanyi mu Brazil. Kwegamba bo bamala okugenda ensi bagisalamu ebyayi kubanga bwe bali bammeeya bwe babadde mu NRM abagundivu babadde balimbalimba Abaganda ni mujje mu NRM omukadde mulwadde mpulira abadde Brazil nga bamujjanjaba. Omuganda owa bulijjo atabeera mu NRM na mu gavumenti zaabwe kyatasobola kuba bo balinda bazange bali abokka. Kyova ayimirira mugulu omusajja omyaka 7 neyeewaananiza ndi mugagga. Kati ogenda ki okwewaananiza ndi mugagga kuba bantu busuuti balidde. Omuganda oli mugagga kinga abantu ensi yeefa. Kugamba omuntu n'olowooza oyo sitaani n'olowooza nti ogagga wala gwe wekka oli onywa akabuto kakubinduke embeera ekulwaze ng'abantu Baganda basula njala mu ggwanga mu nsi yaabwe. Abaana abaagala okukola abalina amaanyi abavubuka nga baagala okukola naye nga tebalaba kye bakola mu nsi yaabwe Katonda gye yabawa. Bwe n'olekojja ne weegamba nti oli mugagga olw'okubanga mwagira nnakalimu mbunjaga kuyigiriza bavubuka kukola obayigiriza kukola ki? Mwabaliamudde gwe abaana abo bali ku mawanga gye batudde batambula ekiro essaawa yonna bwe bamukubako poliisi eddukirawo bo bali eri abaana babannammwe babayira gundi
gundi tia gasi bebo bakatikula abo simanyi bakatikula nalimba ne wano gye yogedde Katonda gundi Kabaka yanonda mufugireko kale bwe muba mba mpadde ekiragiro bazzukulu batakiwulira baba balaba mu Kabaka kamwa kya bulimba Katiikiro tusobola omugambako Katiikiro basobola omukuba emiggo wali kufa ekibuyeye basobola omukuba emiggo Katiikiro si ye Kabaka era si buli gavana Kabaka kyayogera Katiikiro akikola yakamugamba emirundi emeka nzaawo amasonga tagazzangawo kakati kuno omulundi emyaka emeka gyamugambidde ndikola gundi ngaabadde gyamulagiridde ndikola kino ngaabadde tabikola bw'alaba abantu bayimuse ate n'ekirala namuwulidde Katiikiro ng'agamba nti simanyi ndowooza abadde agandi kubanga bateeka okumuwulira abazzukulu ndowooza mukyala Mugalu yagambye nti n'agamba nti n'ebibiina byonna ebirala ebibadde bitegeka babiwere Katiikiro talina buyinza buwera grassroots za Buganda talina buyinza buwera bazzukulu kukola bulungi bwansi talina buyinza obwo bikola ebyo bintu byabajjajjaffe webiri asobola okukyusa ebintu ebyo Kabaka yennyini naye ate kakati Kabaka ali mu buwambe era tukimanya atalabika kagundi Katiikiro omusirikale amukuumye 17 naye kakati bwe nazza sitaasanyusa omukolo gwabadde gwakusanyuka okugamba Katiikiro n'omukuba emiggo wali ekibi ekulanda bawulo beekati wali wakolera ebyuma tewaliwo okugamba nti okuba Katiikiro bukubye Kabaka oba bwogamba Katiikiro bugambye Kabaka ne Katiikiro alekerawo okweteeka mu kifaananyi kya Kabaka baagala kuwamba Kabaka nga beeyogeza nti no bw'oyogera ku ye oba oyogedde ku nze yoberedde Kabaka yeye Katiikiro katikkula era Kabaka wawangaale Mulongo webale nnyo webalire ddala bannange Mulongo mumuwulidde mukuwagira ebigambo bya inginiya ne Hamida Mugalu era nange nga nnyongerezaako nga nkiwagirira ddala ekyo Katiikiro agambwako Katiikiro akubwa tumukuba bulungi nnyo emiggo era toyinza tugamba nti twakubye Kabaka ne tumuttira wali ng'alaba ababalaba toyinza kugamba nti tumusse Kabaka era tumuziika ng'abantu aba bulijjo nti twamuziise ye si njole ne bw'aba nga tumugjeewo era Katiikiro ebyo byonna ebigambo bye babuzaabuza n'abantu kyolabye Katiikiro mu kamwa nga mutunda Obuganda mubulyamu enkwe byebyabateesa baledi ababaka byebigambo bye twagala okutegeeza Abaganda babitegeere ebigambo ebikulu ebyo Katiikiro akubirwa ddala emiggo waliwo okwekalakaasa kwesijjukira bulungi tujja kusoma mu bitabo byaffe tukubaleetere abaagaana Katiikiro ne bamugamba nti gwe tojja kuyitawo ng'ebinnya babisimye ne mu nguudo ne bagamba Ssekabaka waffe Muteesa nti gwe yitawo ssebo naye oli tayitawo oli twagala ng'omugjeeko inginiya kyagamba Abaganda tusalawo ne tugamba nti Katiikiro aveeko kyekyo twagala okukola enkiiko z'ebika tuzeemu Abaganda amaanyi bategeere obuvunaanyizibwa bwabwe ku nsi yaffe Buganda naki tetuyinza okukolera abalabe ng'abo abatuli munda sebo Buganda tebwasabwa akazindaalo kako nga tukomekereza pulogulaamu yaffe ey'olwaleero naye ng'olunaku lw'enkya tugenda bateerako pulogulaamu nga bwe yali ku lunaku lwa 24 ebigambo abataabiwulira mubyewulirire sebo Buganda tebwasaba akazindaalo kako abalungi Abaganda bakatonda yonna agimusinziira okutuwuliriza tugenda mu maaso n'omulamwa guno naye nga waliwo munaffe awulugumya olukomo katumufune abeeko ebigambo byatisiza Obuganda era dde mirembe Ssaabasajja Kabaka awangaale Ronald Mutebi eno oli ku leediyo y'Ababaka leediyo y'Abaganda atubulire amannya go nawa gy'osinzidde otukubire olukomo.
Anzo Mumbejja nsinzidde wano mu kyatulo. Mumbejja tusanyuse okuwuliza ssebo. Bannange tubeebaza okutuweereza era nga bulijjo. Kati naye nja kwongereza ku bakiise abavuddewo nti buli mwaka wakanganye nti nno nti buli kabaka abaako kubaako okuviira ddala abazungu lwe baanyiigira Buganda okuba nti tebasobola gifuga nga bwe baagala. Kubaako abantu be babateekerako okusobola okubamalirawo abo be balaba nti nno nti babalumya omutwe. Kati era teweewuunya okuba nti kaakati olw'okuba baalekayo amadiini nga bamanyi nti basobola okuyitamu abo, kati ne balekayo nabana abalala abali ebbali. Era nga bwe walabanga ne ku bakabaka bali kwabangako abo abaamulyangamu enkwe kubanga baagala babayita ab'ebitiibwa, babayita abaasoma, naye nga baba baweereza, baba tebaweereza Buganda.